Inside Story Uganda, real source of political updates. Nga tabulidde munne kiki ekyali what happened? Kansoke ntandike ku ekyo ganti no nagamba tewaagala kutandika lutalo. Tebaagala kuddamu. Kituufu tebaagala kuddamu lutalo. Bazimu. Olwo si lutalo. Ezo baziyita skirmishes. Oliwo ne mukyala wo mugira ne mwesindikamu mu lukuubo naye ne mugumira mu bufumbo. Mugira ne mwevumamu ne mugumira mu bufumbo. Kiraba abawulu baseka. Abaana batugatta tunaakola tutya. Muba mukyalwana mu kisenge neiba n'akonkona ne muvayo nga mumwenyereketa muti. Naye nga mubadde mulwana. So kaakati na bano bwe batyo bwe bali. Lusiani mutabani wange tabitegera byoyogera. Oyo kaakati alowooza obufumbo mirembe myerere. Era amanyiwana sitamanyi nti no mubeera kupande muno omukyala n'akubikira mu bulangiti n'akubira ddoti n'akubikiramu. Ate n'ogigumira. Ate ombikiramu oti. Fuluma bufulumi. Mama. Ofulumamu nga wakubikira yati ogira obivamu bwoti bwakuzaayo. Sidelines. Mubeera kuhane philosopher gwe naye naye ate nakongona nga muyomba wali mba muyomba oli nakongona kodi abeno ne mujja mutya oli nasangula amasiga ati abadde akabano wanji natekako ne customer tayagala alage nti no mubadde mulwana tusanyisa okulaba nnyama naye nga tusanyisa ekingo saze tuyo ali ati mwali mulungi bikinda nga naye naye ali ebya muzibiikiriza yadde biri eno bibanyiga. So those are skirmishes according to you. Yes, kakati na bino ebiriwo benyiga naye nga bamanyi tuyina kye tutaasa. Tutaasa ekifaananyi kyaffe abantu baleme kumanya nti no tulina obuzibu mu maka gaffe. Nabano balina kye bataasa. Bibeerawo ne bigenda ne biwaganyala ne babizibiikiriza. Kakati kye kiriwo ono. Obutawutawo obwo bwonna obubaddewo tebwewalika bubeerawo naye still ng'ekigendera kyabwe kyonna kyakuka. So Israel yalumbye Iran nga America tegibuuliddeko. Kintu kino kyabaddewo si Israel ye yalumbye leero, Iran ye yalumbye Israel. Era kino kituwa ekifaananyi kinene. Iran kikye yeesiga. Iran at first si ye yatandikanga. Israel ne America ne bagirumba ne batta nayo neekuba amawanga ga Kuwait n'abalala. Nga weetuuka ne bagamba nti no tugenda kuba bifo by'amagye byokka. America olukuba essomero neera ne kakati naffe tuzifuuse legitimate target kemukubye. Bwe bakuba ku nuclear power plant nearby naga nti kemukubye namwe mukimanye nuclear power plant nazo it's legitimate target. Nabo ne bakuba akaalo okulinaana Dimona nga balinda America bwekola lwaki ku justifyinga lutalo tiffe tulumbibwa tetulina buzibu. Iran kati essaawa eno tekya justifying wabula ate yo ye yalumbye ne Israel. Nga lwaki kyavudde ku lutalo olwa Israel ne Hezbollah. Ti amawanga gano bakanya ceasefire nga bali Pakistan nti front zonna okulwana kuyimirire ne Israel kendeza okulwana ne Hezbollah. Israel yagaana ne Hezbollah basigala bakyalwanagana. Kati Iran netuka nega tuvudde mu nteeseganya lwaki mumenye ceasefire muvudde ku ndagano gye twakkaanyaako. Yes. Nti nedda nti ne twali Pakistan tugamba front zonna okulwana kukome. Israel kakati eri ku kibuga Beirut ekuba ewambye Southern Lebanon yonna kumpi ekitundu okutuuka Return River yonna bawambye ne bagamba tuvudde mu nteeseganya. Trump ne kimulumanyo kwa America luli eyali tenafunako bagimalamu kojjogo nga Iran yali badde awo zaavugirawo dda ogamba obugambi nti nvudde mu nteeseganya zandivuze. Naye olw'okuba yalaba ku basajja nti nabyo bikubi tezaavuga. Ebisajja byasaapulinga America paka na kati. Tenakakasa oba yalumba Iran oba yalumba muntu naye ekimanyi bakubi luli zaali badde zivuze. Trump n'alumanya bwe baba bavudde mu nteeseganya naye n'abagamba tukyali enteeseganya zigenda mu maaso bikyatambula. Kikulaga interest y'olutalo tagiina nnyo nteeseganya zaayagala. Nekimalawo Iran n'ebala nega muti okudda mu lutalo nteeseganya kati katubanyigire waawo. Iran neetuka negamba navudde mu nteeseganya lwa Israel kuba Hezbollah. Trump n'agamba nayogedde ne Netanyahu ne mugamba amagye gonna agabadde goolekera gakome. Hezbollah gaveeyo. Teri kudda kulumba Beirut njogedde ne Netanyahu. Twabadde tuli awo Netanyahu n'addamu n'akuba.
Iran ku luno teyalinze nesimbula mise. Ku luno ye yatandise olutalo nesimbula mise paka Isirayiri. Ebibuga ebiwerawo awo Galilaya, Haifa, ani byonna babadde mu kitalo butalo. Tekyakomye okwate n'ab'e Yemen nabo ne basimbula. Era bakuba Isirayiri abahusi. So Yemen eri ewagira Iran. Wali abahusi abo. Aba Yemen anti bagikutulamu. Kati abahusi Iran ye basaba. Ate abahusi America era nabo bayita ba terrorist. Na America ate naye bamanyi. Bayita ba terrorist. Babulabe. Wabe ba controlling entrance ku Red Sea okuva no Indian Ocean. Baji controlling awo bakita Babu Ali Mandeb. Ka entrance eno Somalia, Djibouti, eno Yemen, controlling a coast in kilometers kumpi nga 2. Byonna biri mu territory y'abahusi. Kati we batandika okukozesa missiles basobola okulemesa amaato awo wonna okuyitawo. Era nabaawo bali awo kyakulwanyisa. We mwepanka na wano tuzibawo. Amafuta tubadde twaziba 22% gajja kubeera kumpi mu 32% nga tugasazeeko tegakyayingira katale. Aba Yemen bali awo. So nabo ne bakuba Isirayiri. We bakubye Isirayiri okulaga nti Trump tali willing kudda mu lutalo. Amangu ago yayogedde ne Netanyahu n'amugamba tolitali yeetinga. Tozza muliro. Nga Iran ensonga sewa nti olw'okuba musigadde mu kyakuba Hezbollah njakuba era Iran neerangirira a week number eya strikes nga bakuba Isirayiri. Trump n'amanyawo olutalo lujja kuddamu. N'agamba Netanyahu tozaayo. Naye nga Netanyahu kigwogamba tozaayo ba Isirayiri. Wegambira tezizaayo olejja kubeetaddewo president busobola okukuba Isirayiri n'atazza. Baakigaanyi nabo. Ne bazza omuliro. Ebibuga nga Isfahan, Tabriz ne bakuba. Kaakati awo we wavudde okulwanagana okwo kwabaddewo okutunda. Naye ng'era still yadde balwanagana. Buli omu ateekawo okwegendereza okulaba nti olutalo terweyongera. Wabula nina nange okulaga nti tonkuba n'enkuleka. So si lutalo nti no baagala badde mu lutalo. Nedda. Kaakati wano we wavudde obusi. Era enkaayana z'ogambyeko wakati wa Isirayiri n'Amerika. Amerika weeteri Isirayiri okulwana entalo kiba kikaluba. Amerika teriyo. Nga teriyo. Erina kusiga ng'erwana ntalo nga na Gaza oba ne Hezbollah kale naye tosobola kululwana na muntu nga Iran without America. Era ekyo bakikulaga nti mu 73 okay nga sinnatuukawo nti Trump yayombye nnyo ne Netanyahu era bagamba yamuvumye ebigambo ebitagambika. Kuba okusinziira ku Financial Times ne Axios bawandiise nti Trump yayombye nnyo ne Netanyahu. Trump tebannavayo kubyegaana nti tebayime naye nga phone call yagikubye yagambye Netanyahu saagala kudda kulaba strike ndala. Era yabadde ayogera ne bannamawulire yakozesezza ebigambo nti Netanyahu alina okukimanya alina okukkiriza whatever deal we come up with Iran. Ne bamubuuza Netanyahu anaasobola okukkiriza ekyo n'amugamba he doesn't have the choice. Era ano yakozesezza ebigambo nti I have the shoot. I can call the shoot. Netanyahu cannot call the shoots. Calling the shoots kitegeeza ki? Osooka tuteeramu awo. Nti nsobola okulagira. Nze nina eppeesa. Yes, ne wotoka kibano. Nze nina eppeesa. Kye ne bwe kiro kyekyo. Nze nina eppeesa. Nalabika wasoma wakola ki? Litwi kyamusoma ki? Sebo namugerezaako ddala. Neewunyiza nnyo obadde tusiba. Namugerezaako ddala. Nkuwanikidde. Nasomesebwanga omulamuzi nasomesa omusajja Everest Faith Parody. Nasomesebwa David Kulaba Issa Abirye. Mwemera bamutanga Robert Kisubi. Ne lwaki njadde okusitopinga omusajja gwe bayita Everest Faith Parody. Nasoma diploma ey'obusomesa. Nagenda akola diploma ey'amateeka. Nagenda akola degree ey'obusomesa. Nagenda akola degree ey'amateeka. Nagenda akola postgraduate ey'amateeka. Kati bajja ne mubu nti ng'osoma I'm doing primitive accumulation of academic papers because I'm getting so many papers but my conditions are not changing financially. So I quoted that primitive accumulation of papers. Academic papers. Okay. So who I can call the shoot. The shoot. Netanyahu cannot. So ekitegeeza nti America esobola okusalirawo omuntu yenna.
era osobola okusalirawo Netanyahu. N'olwekyo kino kikulaga nti Trump interest ye yonna eri mu kukola ki mu kukaanya na Isirayiri. Olwaki olwa factors ez'enjawulo zenzize nga ngamba abantu nti America yatestinga ku lutalo bwekyanga America ebeera mu ntalo tefunangayo challenge alinga Iran. America yalwana ne Vietnam. Olutalo lwa Vietnam lwatandika gundi ana mu musanvu nga Bufalansa evudde Vietnam. America ne batandika osindikayo baadivayisa. Tutuuka mu 5 nga n'abasirikale gye bali paka 75 yakuba bomu nekola buli kimu Vietnam n'egiwangula naye nga damage gyefunyeko nnyonyi za America kuzikuba n'abasirikale. Vietnam teyagezaako kuba ku base ya America yonna nti oba Philippine oba ewalala wonna. Ekitegeeza olutalo tebaalutwalirako America ye yalubatwalira ne balulwanira mu nsi ya Vietnam ne bakosebwa Abamerica naye bakosebwa munda mu Vietnam. Abala tebaamanya ku bubi bwa lutalo. Mu Korea niwo tewali kyaliwo. Mu Sematalo owokubiri Japan yokka lwe yalumbe Pearl Harbor Abamerica ne balosa ku lutalo. Naye wano baalutwaliranga mawanga malala. Tewali ggwanga lyali likikoze naye Iran base za America kumpi 20 si mu Iran munda wabula wabweru zaakosebwa okukamala. Ngaye nti buli awali Omumerika base zeetoolodde baazikuba damage ennene cost ennene ennyonyi ze baakuba ekitegeeza nti nno n'abantu b'omu America baatestinga obukaalu bw'olutalo ekitabaddewo mu ntalo ndala zonna. Ate omuntu n'amala okukukuba n'otuuka n'ogamba tuliyimize n'akulaga nti akyakwewulira omuba mwagala tuluddamu. kubanga Iran erabisiza America nga kugamba okulanga America yesinga okwagala ennyo bateese. Yes. He has got that impression nti alinga fete tufaayo ekijja kijje. Oba otunoonya oba oteesa oba toteesa ekyo. So nga ewalala yali baddenga order bwe mutajja mukuba enkya ne babaddamu. Kaakati ebyo nga birabiseewo Trump we batuula ne babalaabalamu singa tudda mu lutalo luno impact egenda kubeera etya. Kuba kankuweko ekizampo. Ogenze mu lutalo ne neyiba olina fensi yo olina effumbiro olina amajambi yago n'ebirala n'olumba neyiba n'akuba n'ekikomera najja n'akikuba n'effumbiro najja n'alyokya n'ebijambiya n'abikusuuza ebimu gwe yeewaga ne mumaliriza olutalo ne luzikira. Luli wagenda omulumba effumbiro eri terikyaliwo geeti nga nessekanyolya ssennyenge kwali takyaliwo okumuddamu ogwokubiri kiba kitya nga luli walina advantage y'ebintu byebyo tokyabirina. Yes. Oba olina kumpi oba obusobozi buba butono bye weesiga nti luli wali omanyi waaba wakkulumba asobola kuyita ku geeti nzigale kati geeti tekyalimu baagikuulamu fensi yonna yabituli asobola okuyita kaakati kyekiri ku situation America gyeyina nti America yagenda mu lutalo nga aliudaid eya base kata eyina control unit yokka mwe babeera ku computer yagala kwenkana half kyaki ya Ssennyonga. Batuula computer ziri awo wonna ne balyoka batunula screen missile eziva wali zonna bazirabira wano. Olwaki baali bakyalina early warning system ze baali bazimba zikyali intact radar zikyajjudde mu nnaku ezaasooka ebbiri nga early warning system zonna bazikubye radar bazikubye ababadde ku computer tebakyalaba missile gye basimbula e Iran na okutuuko n'eriiso byonna babijjeewo. Kaakati olutalo olwo nga lwasikatira ng'okyalina ebyo byonna ng'obirina kaakati nga tokyabirina lunaaba lutya olutalo onafuwa. So okudda mu lutalo olwo olina okusooka okulaba nti otaddeyo ebinaakusobozesa okufuna advantage ebidda mu kifo kyabiri byewafiirwa byotonnateekawo. Kati ekyo ababazi bakibala ne bagamba tosobola kudda mu lutalo ssaawa eno. Lwaki? Ti ekitegeezo ojja kuba tokyalina liiso tomanyi oba bakkasukidde ejjinja. Ekyo ekibalo ne kidda wali. Then ekirala bwe watandika nabo nga bayina wiiru tulumbe bonna kaakati awonyera ono awonyera ono omukono
ono eriiso baalikubako ono baakolaki luli watandika morale eri waggulu kaakati bakugamba be bano abakuliraanye omusajja be Saudi yakuba Arabia bakuwaiti baani bonna bakugamba nedda tetukyabyagala osobola okudda mu lutalo bwe rutyo wagenda okugenda ng'olina interceptors nti wosindika mizayo bazikuba zonna mwakosa interceptor kumpi ahafuwe ku zonna ze mukoze mu myaka nga 10 zigenze ze musigazaawo zino protecting America watya ne babalumba teri asobola kukkiriza kwejjako byonna enda zino protecting Ukraine zino protecting Taiwan singa China emulumba musigazaawo ezo osobola okukkiriza mu lutalo nga ogenda kwemalako na buli kyolina kyonna muyina kuddamu mu manufacturing mukole endala mudde mu lutalo bwe rutyo so kaakati boowe babitunuulira ebyo byonna Trump akiraba essaawa eno teyeetaaga kudda mu lutalo waaba alwana okulaba nti ajjayo ddiiru Netanyahu ate n'ogyonoona kiba kimuyisa bubi kyova olaba ayisibwa bubi yes kuba yatuuse n'agamba nti Netanyahu singa onoogezaako okwongera strikes endala ojja kulwana olutalo olwo either emyaka 47 oba emyaka 13 depending on how you calculate kitegeeza ki emyaka 47 oba emyaka 13 depending on how you calculate Irani okuva ku Irani revolution 79 oba lutuusa kati gy'emyaka 47 nti ekitegeeza Trump akkiriza nti Irani esobola okulwana emyaka egiwera ekitegeeza akkiriza nti okugijjako oba regimu kizibu kubanga emyaka 47 ebaddewo resistance bakoze buli kibi neeremerawo ne kaakati bagikubyemu bigaanyi kitegeeza woosiikula olutalo olwo bakyalemerawo n'emyaka emirala egyenkana ekyo 13 ekyo yakibaze okuviira ddala ku Persian Empire Bumedi ne Buperusi nti Nebukaduneza Babylon Empire yaliwo around 605 then ku mulembe gwa woziti Berusaza then Cyrus the Great owa Bumedi ne Buperusi n'alyoka gyawamba Babuloni byali around nga 505 so BC kaakati wogatta emyaka egyo n'emabegako nga weeri tennaba kufuuka empire emyaka emiranga 1000 wogatta ne ku 2000 gy'emyaka 13 civilization ya I'm going to eliminate an entire civilization kaakati akirabye tasobola gy'eliminatinga so agamba woogezaako okugenda mu maaso n'ota ojja lulwanira emyaka oba 47 oba emyaka 13 kuba abasajjawo resistance yaabwe bagigezesezzaako kaakati wakiraba ekyo Trump toyinza kumwagaza kumuzza mu lutalo ng'abadde alina option gy'ayagala okuba nga atrigalinga basobole okufuna ddiiro so in his best interest olutalo lukome tufune ddiiro lwaki lulina okukoma ebizibu bijja byeyongera wotuna kaakati akalulu ke baagize mu House of Representative okulimitinga amaanyi ga Trump n'olutalo luli babadde nga balonda mu Senate emirundi 6 nga bagwa draw 5-5 vice n'avaayo yo n'alonda kye bayita tie breaking vote yes. Nadda ku Republican ne batalimitinga amaanyi ga Trump mu House ku luno akalulu akasembyeyo ababaka 214 ku 208 abademokrasi luli babadde bagwa draw ne Republican Republican bana basaze eddiiro ne beegatta ku Democrats ne bawera 214 eri ne basigala 208 ne babeera ne majority ne basalawo nti no tetugenda kudda kukkiriza olutalo lwa Amerika nga wona nti NRM bana balonze ne nuupu yes mukulonda ku kino kyo tuganyi kaakati we kyabadde naye ng'emabega yonna babadde tebakikola ekitegeeza ne window of change mu Amerika ekyusa waliyo abantu abagambye banne tuteekemu okulowooza olutalo luno gye lugenda no ne beegatta ku singa mu Uganda lusinga nti yalidde singa yalidde no for the sake of our country kaakati no omu ewa Republican eyakyuse yaleese ensonga ti olutalo luno lulina effect nene ku Amerika ye gundi ye gy'abadde akiikirira congressional district Republican bagenda mu mid-term elections mid-term election primaries zaatandika dda abagenda okwesimbawo mu December babalonde
mu primaries ezatandika mu congressional district egyakikirira omulalo wa Republican yamuwangudde omulala naye yakyaliyo kati naye bamuwangudde n'agamba ensonga eyamuwanguza byebizibu olutalo lwa Iran bye luleese abalonzi basazeewo bawo omulala okusinga ono aliyo nga bakimusibako nti ono aliyo be bateesa bino ebiriwo babadde batuufu kati agamba ekyo kigenda okuddira ne ku balala mu mid-term election bwe tutaakole ku kizibu kya lutalo luno ne beegatta ku Democrats ne babeera ne majority ne bagamba ffe denouncing olutalo lwa Iran. Kaakati kigenda mu Senate, possibility weri mu Senate oyinza okwesanga wafuniseeyo babiri nabo abeetamiddwa ne bali meeting kati Trump sigala mu lutalo lwa Iran owulire. So kati njogera nabaga nti bakikuleseemu ate si kikulekamu gwosigale nga weetaya nti bajja nakuwabira n'emisango olutalo luli unconstitutional twalulimiti. So kakati Trump watunira ebyo byonna nga mid-term elections zijja asobola okuluzinga House of Representative ne Senate tajja kwetaaga sigala mu lutalo olwo. Kati n'olwekyo ensonga zimuwaliza okulaba nti alwana wasigalewo emirembe. Kyovola yayombye ennyo ne Netanyahu era n'abagamba bonna bannayenkala ekyo kimala buli omu temugira lutalo era n'agamba ye kyafa eimu ye to see that the three can salvage the deal. Abasatu abo bataaseeko mukomye okulwana. Abasatu abategeeza Iran, Israel ne America. Yes. Interest ye. Olutalo mu butuufu lwali lwa Israeli na Iran. America nejja okuyambako. Israeli n'akonvinsinga America nti we naabo obwomu sijja kusobola muntu oli. Jangu nyambeko. America naye olw'okuba omanyi bagamba atamukutte yagamba mega tugende. Bano nakuyaye naye oli ayinza okuba nigwe nawe mega omuntu tugende oyo akulema ati oyo. Kati America yali amanyi Israeli omusajja gwe yali meze nange kangende Iran n'abagatta lumu bonna. Kaakati essaawa eno baagala kuba mu so eyo yembeera Trump gyatuuseemu ti essaawa eno diplomacy ekalubye ate Israeli yeerwana kulaba nti nno tebatuuka ku ddiiru kuba emanyi bajja kujjayo ddiiru enfu ennyo etatuuka ku Jack Power eyali eyo Obama. Katu serengere mu dakika zino ezisembayo kiki ddala ekiyitibwa eggwanga lya Isirayiri buli omu yayagala okubibiita obubibisi nga tebaagala ddikwatako kwegamba abantu abasinga obungi mu nsi walo za Isirayiri tekola nsobi. In fact ne sabbiiti eno CDF wano mu General Muhoozi Kainerugaba alaga nga ayagala nnyo Isirayiri. In fact yagambye Netanyahu yamuzimbidde statue monument y'okumujjuukirirako. Ani yazimbye? Muhoozi yagizimbyewo mu Uganda tonnagiraba. Nalabye gundi yagipostinga David Kabanda bamuzimbidde monument Netanyahu ng'akutte emmundu nga mulenzi muto bawandira bakira abantu boogera ku mukutu guno nti ekyo kiki mukoze kubanga olaba comments ku platform ya X nga ziri divided. Bannayuganda abasinga obungi ku luno beesulika ku Irani okuwakanya America ne Israeli yaayo naye mulimu abatono. Tulina n'abantu abagira Israeli emisana tuku nga pastor okutali musango boogera misana tuku nti era pastor Bugingo yatugamba ffe abasabire ewuwe nti omuntu yenna okwogera ekibi ku Israeli ofunawo ekikolimo okuva ewa Katonda. Kale bakinkube wanga Israeli kankyogere bakinkube banatufugisa Katonda naye Katonda olw'okuba njogedde ekibi Katonda wa kika kyoyo. Setaani nsobola okukavuma amayuga ne nnyina ayina ne katankolako naye Katonda okwogera obugezi ku Isirayiri namwe mujja tutamya Katonda bannange. Naye mututama olw'okuba njogedde ku Isirayiri bankuba ekikolimo. Kubanga Isirayiri ggwanga lya Katonda. Israel is a chosen nation of God. Era ndowooza nti Muhoozi olw'okuba mukwano nnyo gwa Bugingo talina bw'asobola kwogera kigambo ku Isirayiri kubanga Bugingo munne baluganda mukwano gwe nnyo ddala. Bugingo mu ssaala gye tusaba ku Canaan land tuwalirizibwa tuteekwa buteekwa okusabira Isirayiri buli lunaku. Era akonaga nti
golola omukono osabire tusabire eggwanga lya Isirairi terigambwako buli alumba Isirairi ye mulabe kubanga Isirairi ggwanga lya Katonda litya ambuli Isirairi akalulu bakakubirawa ne libe eggwanga lya Katonda ebyafaayo byalyo tomanyi Bayibuli wegera ku Isirairi bagamba eti nsonga ki eyaweesa Isirairi omukisa bubbi bubbi Isirairi yeggwanga product eyava mu bubbi ate etya is a nation. Hey, Isaka alina abaana bameka? Isaka Yakobo ne Esawu. Yes, babiri. Isaka yali ayagala ani? Esawu. Yes. Yakobo nga tamwagala. Nga tamwagala nnyo. Isaka akaddiye n'agamba Esawu genda onjigire ndi ekkanyama abaana omululu gw'abakadde gwa kikakyo. Obululu gwaviirako mu Isirayiri okubeera eggwanga ery'omukisa olw'omululu obululu. Wayagala akanyama n'agamba mutabani w'Esawu genda onjigire ojje okwokye okampe. Maama waabwe olw'okuba yayagala Yakobo n'addira Yakobo ne batta embuzi n'ateeka ku Yakobo eddiba n'atwalira ani Isaaka nti ndeese n'amubuuza gwe Esawu ng'eddoboozi awulira siyonaga n'amukwatakwatako waati ng'awulira ebyoya n'amanya ye Esawu n'amala okulya n'asabira Yakobo omukisa ogwali ogwa Esawu ekitegeeza yabba omukisa eryo eggwanga eryabba omukisa lyettukuvu mwe muva Abayisirayiri mu Yakobo obubbi bwe tupromotinga bubbi eryo ggwanga tukuvu aba Edomu abava mu Esawu nze singa balina Katonda gwe naalisabye bababbako babbyeko omukisa gwo bakoze buli kimu kakati nga tuwaniriza ababbi mu Isirayiri ggwanga tukuvu nga mwabba bubbi mikisa eryo ggwanga tukuvu so bujingo muleme kukwata byawandikwa mu bisome ekifu babba bubbi mukisa obutukuvu bwa Isirayiri bwava kiki kye bakola so muleme kuddawo okutugirira nti no bane kuwa otukuvu no to supporting Isirayiri where it's necessary bujingo kale waba agamba nti n'okusabira Isirayiri mu second world war ani yagisabira kitiranga agikuba obe saa za bujingo ze zikola ye yagisabira mu second world war mu kugizaawo mwana mu musanvu bujingo yali mukulu ye yagisabira okumala geeri palipa Isirayiri bagiteekawo dda bujingo kale aleme kusaba tulabe obeene eggwawo mamala geeri palipa Amerika balwanye babbye n'akalulu mu UN amawanga basobole okuzaawo Isirayiri bujingo tannazaalibwa Amerika ekubye emmundu babadde Isirayiri emmundu babeezaawo Isirayiri mb'olwesaala za bujingo zikola eza bujingo nkugambye nti ffe abasabira kukananira musabira kimwe mwagisabira ogizaawo kyekitukatako okusabira Isirayiri kireme bakakatako mulabe obeene evaawo temudda gisabira ewiiki mulabe obeene evaawo mwerimbika mbuna enkwa kubanga sisabidde enjovu nina okusabira enjovu ebeewo kale ne mugisabira tulabe oba enjovu zinaggwawo bujingo ne banne nammwe bamuyanga otaya mumale wiiki nga temusabira Isirayiri mulabe obeene evaawo wamutagisabire defense system zayo nezisaanuuka okwerimbika eggwanga liriwo olwa tekinologi waalyo na bugezi bwabwe ne beerimbika mu kifo ne bakinywereramu mwe muvudde eno mwerimbika mbu mubasabira omukazi ali lubuto alina muleeba then gwoli eno ga nti banekakale tumusabire nnyo afune olubuto eyalufuna edda musabire Isirayiri eyabeerawo edda mu kkuba emmundu bakuumi ba defense system Patriot Arrow David Sling Sad zezibakuuma mumuli eno mu Bible musaba ne Bible kale mukwate Bible muzitwale zirwanire Isirayiri so mwogere ebitufu Isirayiri kibi Isirayiri kyekola Isirayiri ekibi kyekola kyenyinza okugamba kyakuba nti nno kale erwanye ennyo ne banneyiba baayo ekigenze wala n'okweexpandinga ku territories kuba Isirayiri mu kugiteekawo bagiwa ndowooza square kilometer gyali 3,000 around 15,000 no gwali 1,15,000 Palestine ne bagiwa 1,3,000 nga bazaawo naye kaakati yagejja neva ku boundaries yayina mwana mu 7 nejjanga ewamba ebitundu ebyo byebirwanya baliyo ebitundu byabwe kale tulina West Bank ey'Abapalestine Isirayiri party ezimu eziwambye kati kyekirwanya bali naye ng'ate ne Isirayiri balina right okubeerawo kuba baaliwo ne babagobawo bugobi so ekizibu ekiri awo ennyo kyakuba nti nokulwanira territories n'ebira ne ambition y'Abazionist kyekizibu Isirayiri Abayisirayiri si babi abantu ababi be Bazionist
beba bye Isirayiri bazionist baba belivinga mu greater Isirayiri. Greater Israel buli kitundu Ibrahimu kye yatuukamu n'abayisirayiri kye baatuukamu balina okukyezza kyabwe. Ibrahimu yava wano ogundi Basira Iraka yali mu Kaludaya era Ibrahimu alina oluganda ku Bayiraka bajjajjabe Bayiraka. Ibrahimu yali mu Kaludaya Kalendiani bava wali nga ku Persian Gulf mu Iraka gye yava ne yesuulamu eddalumbu Katonda amulabikidde buno ngenda kuwa ensi ye Kanani. Sasa imo nove wamweka muli wesuddemu eddalumbu Katonda agenda kuwa ensi ye Toolo nga bali y'Abatoolo eryo si ddalu. Ibrahimu yesuulamu eddalu n'ava e Bukaludaya n'ajja emyaka 3 n'ayita ettaka n'ayita Siriya Lebanoni n'ajja e Kanani olwo n'afuna ensi ye Kanani. Wabeera ne right nti we yatuukayo yagula ku famire ya Kesi n'agula ettaka. Kaakati awo ne bagamba nti wano bwe butuuze bwaffe. So kaakati ebitundu byonna Ibrahimu mwe yayita n'Abayisirayiri gye baatuuka paka Misiri baagala kubikolamu empire gye bayita Greater Israel Empire. Etwalire mu northern part ya Saudi Arabia, etwalire mu Jordan, etwalire mu Syria ne Sinai Peninsula part paka Cairo kumpi. Byonna ebyo baagala bitwala kuba Abayisirayiri baatuuka. Kati abo be boonoona Isirayiri abaagala tuwambe ebitundu ebyo byonna tukole empire y'abayi. Naye nga si nti no babi wabula ba Zionist be bakyayisa